era ezimu ku nsonga ezabadde mu agenda ye one yabadde n'ensonga ey'okwebaza abasoga olw'okulonda President Museveni n'afuna obululu obusoba mu bukadde 7 n'ayita mu bitundu 71 ku buli 100. Ekyokubiri yabadde alina okwogera ku nsonga ezimu ku ezo eziruma busoga n'engeri gye bagenda okuba nga tye batyo muzeeyi engeri gy'agenda okuba nga tye bati azikola kuba gavumenti naye ekyennaku n'okukubiriza abasoga okwiragala okudda wamu ekyennaku ekyabadde mu kwogera kwe kuba yadde agase rediyo ne TVM gye tulina mu busoga yagayisa amarediyo one abasoga kye bamusuubiddemu si kye yakoze. Mwamusuubire mu ki? Babadde bamusuubira nti ali kujja okwogerako eri obusoga one yebaza abasoga okulonda Museveni kye yakoze. Ekyokubiri ayogere ku bisuubizo omuzeeyi badde agenda akola. Abantu badde basuubira nti agenda kwogera ku luguudo olw'ebudondo kuva kwamba paka ekamuli ajja kwogera ku nsonga ya Busoga University erimu okulwanagana saawa eno bimanyi ebiriyo. Agenda kwogera ku nsonga y'ebibali, agenda kwogera ku nsonga y'okuvuba otegera naye minisita teyabyogedde minisita yazze mu kolima abantu abali kunwanyisa waliwo abajja mu busawo busoma kodi bende motoka yange egwe yefuule bebaddeyo abasoga baga nti bane minisita ze tubuulira ki ekituufu kyennyini bano bakinyini babaddeyo naye bakinyiri nga bali kuwale nawo maama otegera minisita teyajjayo kinyusi ekyokwogerako eri obusoga. Kakati tulikuwa abantu mawulire kati kankusomesemu eddakiika 2 donka olugero lw'ekisoga lukoba ati omusiga kyawulira kyayogera kyajja nakyo Mireba Balanda tiyaidye kwogera bya President Museveni byajja akolera basoga ekyabadde mu agenda bakirabye mpuliriza bulungi. Mireba Balanda akiikirira Budyope yaidye kwogera ku programu ya Budyope era byayogereremu amakulu ni bino owuliriza iwe lwakuba owulire mu byairogo anti kati ndi kulimba nze yabaire wate oli musomesa yabaire kuba wena wabaireyo nabaire kyendi kwinonola bati iwe wawulire ebintu bano badde bali okuwaana kale katuwaane mugazira tabu Mireba Balanda yamaze yayogera mu bigambo byakati ali kusinga okwetaaga okukobera mwami President we Kaguta Museveni okubasakira kulimu ku isomero alite esaidi gyakiikirira liyambe ku programu edo okusomesa abaana emirimu egy'omutwe n'ebintu ebindi era alina libewuwe agaba ali kusakira yakuba President ajja kumukoba yakubiriza abasoga okwira obumu okuva mu edenta wode tubaire mu edo mulina ekintu kyemuli creatinga weimwe abana mawulire nti abaje okwebaza nga mulowooza nti Mireba Balanda alini gwalwanagana naye mugano mu busoga wazira naye okwogera kudde bulungi ninza yabere mu nteekateeka birebe ne byayogeire abatudde fena tetunywa mwenge tikobya nti otame message wajuliza yayogeire mewo baba yebotawulizaako yayogeire kubamu ku bantu byavugana nabo mu biseera bya campaign tiyayogere buli ku bantu kati njakwo ekyokubonerako abantu abasoloza abaana ab'abantu be batoola ebugembe mbiko waimweyo mu kibuga eky'Idinda basi nditwala abaana esaidi ede Budyope bajja n'ebiso babayigula ku gwa butuju bali mu Kirinnya ababagaganga essabo dino baliganga abaana bali mu makomera bali kubera abantu ensonga era yabeegaza abavubuka muve mu bintu ebifaana ebitu n'ebyo kubanga olakuta mu kintu ate wamaliriza nga takuyambye gwe mwennyini osalo busoga kino kyetwabadde twetaaga minisita okukoonako oba tiyalaalike kwidda akubira baso NRM fitina mbotendeza lwaki onaabe kwegamba abandi femu kukola lina femu ndoza nekyo abenga naali kuntiko yenka femu nigwe boogeraku yenka mu busoga nigwe balina okwogerako lwaki owundi aida lwaki owundi ameruka imwe mwebuuze Babalanda baali bali mukubiraki muntalo dde abusoga ndimu nze nwana omuntu lwakubanga bali kwenda bakobe niife era ife oyo tatambula niife oyo byetutegeragana naye tutwikiriziganya naye therefore atuviire fitina butendeza bukyayi ebyo byona byona ebikolwa bya sitaani era bw'olingiriranga omuntu afa Katonda atusaasire
omuna Uganda oli kuwuliriza katona ino twabadde tutwetaaga message eyo saawa eno musogera ebizibu bingi mwabeere mu kintu kino ekyokuteekateeka minisita okwidde okola ki okwogera but omuntu abanga ali kwidde okwogera ekisooka Julius omuntu abanga ali kwidda okwogera aba ne byali kwenda okola ki okubera abantu ye ebi byayenza okola ki okubera abantu ensonga dontuufu nga iwe muganda munamawulire munange nti tulina ensonga ediri tukosanga ife abasoga tulina Busoga University kalina emivuyo ekaali kuteera bukalamu nga bw'okyogeireku bw'ayogera tulina enguudo omuli olw'embulamuti tulina oluguudo luno ni Faluku yava yalwogerako luwuuka yalwogeraku paka saano titulina kikola ki tulina n'ebibali byogereku abantu okubagoba mu bibali ki ekiri kwiraku